Gange nze Nalukenge Zulaika Sekito Kasujja manyiddwa nnyo nga Lisa. Nawambiwa ku Lwokuna nga 24 kwa Kasha Mall. Nali ngenze kunona cake enkeera ku Friday gali mazaalibwa gange 25. So nali ntambula emotoka yanva mabega, they grabbed me ne banteeka mu motoka. I think they crawled from Uganda, banteekako akatambaala ku nnyindo. So saddamu kutegeera era simanyi naweekinga ddi, but when nazuukuka nasanga mu rumu mwe nalindi someone yali avaawo buvi naye nga kyeneetegerezaako yali akutte syringe eno empiso. Yes, so nagenda. I was trying to recover. Room yali so dark nga sasobola kwetegereza ani yali awo, but nawulira amaloboozi kuba yayina omuntu gwayogerezeganya naye. So ne bamala ne bagenda. I remained in the room alone. It was so dark, and since I was just regaining the consciousness, nali so dizzy, kamunguluze ankwata andiko sasoka realizing anti nali musibe, but we again nga nzigwako nesanga nga I want to sit, I couldn't. So I realized nali nebaseewo ku floor nga nebasiza olubuto and my hands were tied, bali bagisibidde emabega bwenti. So nagezaako kutuula, I failed. Nemala kuba nali nkooyi wano nga njaga kukyusa nebakira mu sides bwenti. So nali nkyali awo, abantu abalala ne bakomawo babiri. So we bakomawo omu we nali kuba I think nali manyide room nawo nga mulimu kati kalaiti akatinitini nga nsobola okulaba akatini naye nga abantu sisobola kubetegereza bulungi. So we bajja babiri nasinganga kulaba wansi we bali batambulira. Omu yayina akatebe, omulala teyayina. So kati ono yayina akatebe n'akaleta n'akasaawo maasawo, ono ate ayina n'akatuulako. So we yakatuulako nampita amanya gange gonna, yampita Nalukenge Zulaika Sekito Kasujja. So we yampita nentunula gyali. Bwe nantunula gyali saasobola ye ng'omuntu kumwetegereza, naye omuntu nali ndaba nti wali atudde because it was so dark. Naona we yatuula nga amaze okumpita erinnya najjayo essimu ye. Bwe yagijjayo nandaga video, eno video ye activity gye twasembayo okukola, women in people power. So mu bye nayogera bambuzaako questioning ekwata ku Beret. Era answer gye naddamu nasembyeyo ngamba nti bwe banakwata omuntu yenna ne bamukyajinga omusango gwa Beret, we shall start from there. So eyo question gye bambuuza nti nali ntegeeza ki era kiki kye tuplaninga, nali siina answer ya kumuddamu kubanga ekibuuzo kyambuuzibwa obubuuzibwa era ne muddamu nga bwe nalina okumuddamu. Namugamba simanyi era nebyombuuza sibimanyi. Teyakiremerako nambuuza abantu abalala nga banira bali mu people power and their strongholds aba people power, nambuuza questions about them. So buli kyeyambuuzanga nga mugamba sikimanyi because the questions were zali za bintu bye yali ambuuza nzisaina answer zaabyo, kireka zalina omuntu sinze yali muntu mutuufu akubuuzibwa bibuuzo ebyo. So olwamala ne bagenda ne bafuluma ne baggalawo. Now nensigala mu ruumu omwo nga nkyasibiddwa emikono tebannaba kuginsumulula. We bafuluma ne bagenda. So I tried era okutuula ne kunema, then nenkola ki nenkyusa side endala ne bakira ku side endala ngeno side ekooye. So nali nkyali awo ne badde ogwokubiri neera bakomawo babiri naye kati saamanya oba be bana abaaliwo oba abapya be bazze. So we bajja nansumulula emikono ne banzijawo ne bantwala
but I think we bantu wala twali mu same building naye bantu wala mu room endala ngeno bajinzi jemu. But this time room seemed to be bigger okusinzira ku jenalimu ate yera kalaiti akatonotono kalimu walimu karufu good enough akarufu akali transparent ako kali kakatono kati nga light eja direct awantu awamu mu room eyo gye twaliko. So in me entering nze nga nyingira amaaso gange galina omuntu gwe gatuukirako nga bamusibye emikono aliko bwati nga wano ekiva wano ku kye bamusibye lujegere and this side lujegere naye nga aliko bwati. So amaaso tegasooka kumuvaako kubanga kyankangamu nga nze nti nange nyinza okuva ekyo kye bantwalako. So nalwawo nga mutunuulidde mu kumutunuulira I think bano abaaliwo banotisinga nti ebirowoozo byange biri captured nekwoyo gwe nali ntunuulidde. So omusajja nampita we yampita eddoboozi lyali lyerimu nno neyajja nandaga ka video. So yali atudde katebe already we natunulayo nga already atudde katebe nambuuza omanyi okukuba emundu ne mugamba no simanyi nti osobola oyagala okujiiga okugikuba ne mugamba no. So yali agikute like this yali kika kya pistol ng'agikute like this nakola bwati n'agikyusa ng'agimpa ngikwate neŋŋaana. So kakati mu kugaana n'agikyusa mangu n'agizayo bwati n'akuba omulundi gumu omuntu oli gwe baali basibye ku lujegere. But I don't know how they did it kubanga nze nasembayo okumutunuulira nga bamusibye. But we yamukubira essasi yali takyali musibe kuba yagwa wansi. Bwe yagwa wansi bali ne bajja ne bamugjawo. Waliwo abalala abajja ababiri simanyi oba baaliwo saategeera baafubutukawa ne bamugjawo ne bakirininga ne bamutwala. So kati nga that time really nali I was I freezed. I couldn't help the person. I couldn't shout. I don't know, maybe I lost my mind at that time. So this guy calls me again on yali atudde katebe yabadde akubye yesasi naddamu nampita nenziramu nenfokasinga ku ye. So mu kutunulayo nendaba omuntu omulala eyali atudde eside endala nga yatudde ono omulala atudde wali kati nga mu maaso ge waliwo kamera naye ng'entebe gyatuddeko asimbyewo emmundu zino empanvu ezibeera n'ekiti eno gyesembera nga agisimbyewo bwati. Kirabika yali akontrolinga kamera ye yamuli mu maaso. So this guy ono eyambuza ebibuuzo naddamu nambuuza ebibuuzo bye bimu byeyambuuza nga azze mu ruumu eri gye nali. Ka video naddamu n'akaplayinga n'angamba kiki kye muteekateeka ne mugamba simanyi. Obwo obudde oba baali babuuza kiki simanyi kubanga nali embeera gye nalimu obudde. Yambuuza era questions kuba n'abantu abana be yambuuzaako aba people power. Still namuddamu simanyi nga bye namugamba eri kubeera bye yambuuza nali siina answers zaabyo. Then n'akola ki ndowooza n'alaba nga simuwa answers zayagala. He ordered ne banzigyamu engoye zange zonna sina kyesigaza. Ne banzigyamu nange baleeta akateteeyi ne bakanteekako kali only kabikka mu maaso nemabega nga musaidisi tekabikamu. Nange ne banteeka ku njegero omuwala olize yabaddeko kuba yali muwala oba musajja simanyi.
So bazinteekako naddamu nambuza ebibuzo bye ebimu sayina answers noza bwe yalabeera nga simuwadde kyayagala kati teyine bakazi gyamu akanzijamu yakozesa essimu yennyini gye yali alina nankuba ebifaananyi I think ndowooza ne kamera gye baali balinaawo era ne bankuba ebifaananyi naŋŋamba nti okimanyi nti bino ebifaananyi tusobola okubiteekayo ku social media ewantu yonna 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 bw'obanga tugambye bye twagala kumanya nze ndabika kati awo nali mpunze n'ebyokwogera nali simanyi so sirina answers namuddamu kubanga nali sizimanyi olwamala ne bakola ki ne banzijawo ne banzijako ku njegere ne banzizaayo naye bambika akagundi ku mutwe bambika akagundi ku mutwe ne banzizaayo mu karumu ke nalimu kati mu karumu ako ke nalimu we banzizaayo mwalimu ekibenseni nga kiwanvuko nga kisobola okugendamu amazzi amangi so bwe banzizaamu omwo batandika kundrowninga ne banteekamu we bati omutwe nga banteekamu for a long time nga nziyira 4 times but the 4th time I couldn't help myself amazzi naganywa good enough ndowooza ne banyamba ne bakomako ogwo omulundi ogwokuna ne bamala baali bagenda ne bantuuza mu mazzi omwo nga bansibye emikono simanyi oba nasulamu oba nasiba because I couldn't tell nti oba misana oba kiro the room was too dark then ne bagenda so we bakomawo omulundi omulala ne banzijamu era omusajja n'akomawo omulundi ogwasembayo nambuuza kakati oli ready okunziramu answers ebibuuzo bedda byenkubuuza awo nali sikyalina suubi nga manyera obudde bwonna ngenda kufa because tewaliwo saalabawo chance yonna nze genda kufuluma wantu awo n'oli omuntu gwe banzitidde maaso ng'olredde ekindiko si ndoza saddamu kuvaamu kigambo kyonna obudde obwo so nagamba ono omusajja omulala we bali boogera nange bali boogera mu luzungu we bali boogerezeganya boogera mu Swahili so we yagamba oyo omusajja omulala namugamba you know what to do oli naafuluma so we yafuluma n'agenda but tewayitawo bbanga ddene bbanga lyabadde afulumiddeko kirabika kyatekinga like 30 or 40 minutes n'akomawo yakomawo as if yali in a hurry namuyita bwe yamuyita oli n'agenda nagenda okulaba nga bakomawo n'engoye zange bangamba okwambala naye saayina maanyi they helped me ne banyambaza so we banyambaza ne bamala ne bambika era akantu ku mutwe ne bantwala I had them nga banteeka mu motoka ne bavuga bwe mba nga nzijukira ebbanga si ddene lye baavuga okutuuka we banteeka so kati nze we banteeka awo nali manyi bagenda kukola kikunzita era we baali bantadde awo I was like nga nninda sasi bankuba esasi neninda esasi mukama nanyamba esasi teryajja so kati embeerawo for some good time kubanga nze nali simanyi nti oba bo bagenze oba bansuddewo ne bagenda so ekintegeeza nti balayika bansuddewo waliwo I think baali bavubuka nga bayitawo batambula bagenda so ne bagamba ono omwenge gwe yanywedde so bwe nawulira ekigambo ekyo nendowooza kirabika nkola ki ndi mulamu ate ndi mu bantu so nembanga azuukusa okuva mu tulo nenkola ki nentuula emikono tegyali na misibe you can imagine is already nalisi nebyo sikyabisuubira nenejjako ekintu ku mutwe nadduka awo I was like a mad person
samanyes wewe nali simanyi direction ya taking, but yona direction je na taking, it led me to Kalere. So when I realizing anti kati wendi manyiwo nengenda nembako wenyingira nembasaba ku simu, I made a call. Eyo simu je nakuba ye yakubira abantu bonna, they came to my rescue. Tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde